ensonga eno tugive ku ntandikwa yaayo n'enkomerero yaayo. Yes, sir. Amagye n'ab'ebitongole bikuumaddembe finally bavudde mu maka ga Mwami Kyagulanyi olunaku olwajjo. We hear okusinza ku mawulire Daily Monitor ne Now Post, they are all quoting that their negotiations zigenda maaso for Mr. Kyagulanyi's secure return n'okutaaba sibe. They also allege that n'abasirikale okuva mu maka ge was negotiated. Let's begin with what you think ku kyamagye olunaku olwajja okwamuka amaka ga Mwami Kyagulanyi. Kungu nakugamba n'abatuwuliriza nalja wano nembagamba lwakubanga ensi teswa kumpuliriza. Nabagamba nti Honorable Kyagulanyi kyali tekisoboka okubanga yadduka buddusi ewuwe n'abula nga tekiri mu mukono gw'abali mu gavumenti. Nze nali presidential candidate. Bwe namala okulonda nalondera mu Makerere 2. Naye okusaba abapoliisi baali bampadde okunkuma ngende nsaale Wambogo lwali lutalo nga order zakyusedde nga bakuvuga ne bakutwala ewaka. Poliisi bw'oyingira nayo kuliko emmotoka endala ezigoberera ezibeebungulula mwena n'abapoliisi nayo basibirawo nga tosobola ne oyagala otya kuvaawo ne wokola otya. Kakati ne wajja Honorable Kyagulanyi bwe yali atambula, omanyi you don't threaten authority nga togenda kukola. People with authority tebabatiisa. People with authority. They don't threaten authority ng'osaaga. Toyogera kintu nga kitiisa abalina obuyinza nenga tokitegeeza kubanga bo tebajja kukitwala bo tebajja kumanya tokitegeeza. Yes, bo bajja kutandikirawo. Did he threaten? Yes, we atandika nti kanoonye kalonde kakuume kabanje n'atandika ojjukira notion y'eggaali ebyaki ate nga yali ayogera mu bwogezi biparade ate nga tabiriyo ku ground. Kati yo security nerowooza nti ali serious. Ne baengaginga gears eziri serious ezeetegekera akavuyo. By the time akalulu kaali kasembera okugwa, I got intelligence. Waliwo omuntu omu musajja mukulu abeera ggulu eyo agenda okulaba poliisi security net kajetegesa UPDF naki compared kusaidi ya muganda age Kyagulanyi ng'ebizibu bigenda kuba binene. I think he reached out. Namugamba goli mu trouble. Namugamba nkoze ntya. Bamukwano mbukuvadda. Nkoze ntya. Bobi Wine n'omusajja omukulu eggulu bamukwano kuvadda. Teri ajja kwakanya gundi eno. Katuwulirize. Musajja w'eggulu n'agamba ngenda kuyamba nkujjewaawo nkusalire plan ofulume eggwanga. Ebirala upkeep bijja kukolebwako naye katulabe tusooke tukujjewo. Oyagala kabanja oyina kyoba mukama wange nali nsaagamu. Musajja w'eggulu nga yabuuza oli serious oyagala kubanja. Mukama wange nali nsaagamu. Saali serious. Sate yagala saali serious naye nali nsaaga. Wafunye bumeka siyibadde datale center akati nno bo bano balowooza saidi ya ferooza wali serious nti wajja kuba wakavu kati katukunone kwe kumunona he was picked kumunona safe passage. So Mr. Kyagulanyi was safely evacuated from his home by security. Really? Yes. By security. To where? Kakati ekyo nakyo kirala. Kakati notion abantu n'abagamba nti mbulidde wa. Ne bakozesa 2 days to record obufirimbo walabanga. Ndabikiddeko alida obwa recording omunaku mmeka? Buno Mwami Kyagulanyi bwe yatanga nti ndigomba ku malaalo. Bwa recording omunaku 2 zokka. Yes. Fene chusa mwesati oli fene bwali recorded in 2 days in 2 days in different locations.
ne buterekebwa ne butandika kurelizingibwa mu bits for propaganda management, for PR management. Really? He was escorted to the airport. No. Immediately, okay, when? After the recording. Immediately after the recording. No. Nakunyanya. Recording then no umulamuko, of course, nozalo bikolebwako ebirala byalina okukolebwako. Later on escort to the airport. Still by security? Yes. Nera ba immigration ne bagobebwawo. Yes. These things happened here. Which security? Security ya Uganda. Kati ensobi we yagira yakolebwa ekikwekwete ekyo omusajja omukulu w'eggulu bwe yali akirimu teyagamba ko banne waloba atagamba yene bukyalimu abasajja abakulu babiri kati abaana abato ne batasoboka kutegeezebwa. So yes, mission operation eyogerwako ogambye yalimu abasajja abakulu babiri ne batategeezako CDF n'abalala nekireta nera bana bawansi ne bone basigala mu IG eri gye nkugambye eri nti omusajja ali serious aliwa nga bano bamutegudde dda so ngaba yekera bomanya abayekera bakola ebya so waliwo omuzeeyi eggulu n'omuzeeyi omulala mukulu we omukadde we kanisa eggulu ayina mukulu we omukadde we kuntiko bali bamanyi and they are behind okufuluma kwa Kyagulanyi. Yes. Nga bakozesa security ya Uganda. Yes, they evacuated him safely. Safely. From home. Never aiding or recording obutandu. Yes, he was being guarded. Katukunguka nkubulire. Terry Kalulu mu Africa. Leading opposition leader bayinza ku getting off the ladder. Ensi nesigala kyekimu. Nga security temanyi wali. Emyezi ebiri. Chaiti kisoboka ne wiiki wali oja kulaba okunyu ensi wali naye wandikira binga eyugumate off the ladder. Kyatumulaba wali ne bwe yandibadde muganda wange Mabirizi n'amabirizi talabikako poliisi yetugambye tekyamulaba ojukira we najjiranga wano mwakati mu Kalulu. Yes, ne bagamba munyagwa poliisi yega tekyamanyi wali ensi nayo wandikira binga eyugumamu. Tekisoboka because bamanyi one oyinza okuba badde kidnapped by saboteur who may kill you to blame it on the government. Two, bayinza okulowooza defecting when you defecting over the presidential candidate mu Kalulu makati or picking attention eba nene nnyo amawulire ebweru nebo owulirizibwa nnyo. Three, indeed oyinza okuba nga gwe kenyini oyina rebogu oyina shotandise ekirala wayagala ofune legitimacy eyo ndi presidential candidate ogambe kati nkavudde mu ngenze mbuyekera so bayita baso akireka calmness gye walaba exuding yali ekulaga nti bamanyi wali so calmness from the state security organs setumunonya tewali buzibu nga baseka busesi nga kikulaga nti waliwo ekyali kikolebwa. So after recording the clips he was aided to exit through the international airport. Atengo genti abakola ku kisawe ne bagobebwa. Ne bajjawo. Nera passport yete ya stamping. Yalinnya bulinnya nange. So does that mean emyezi nebiri gyabadde ayogera ko kyali munda mu ggwanga tabadde? Eggwanga yalivaamu mabegako nnyo. Tabaddemu. Nga the script was simple. And you're calling the script? Yeah, it is. And it is. Nera nakugambye sina kyengenda kugamba nabadde nayo ku TV ekiro ne nkugamba teri kyengenda kugamba kyo kulaba. Twabadde ku TV last night ne nkugamba dese nasoma monitor wa leero. Ne ngambe ne nyumba weweddwayo buweebwa eddabiriziwe omukulu akomewo ng'eddabiriziddwa. Nera bagiwadde mutoye Bugembani Dax vibes yabadde ne bagimukwasa. You see script bagiwandika in a manner that soka weewogomemu abantu bazanyirezanyireka abantu bo wano balaga accountability nti ozanyewo badi wemuludde badde bagala kutta vaawo ko bomala okuvaawo wemulule
tukuyamba ofulume bwe tumaliriza ng'okulayira kuwedde osobola okudda ng'okulayira kuwedde nendogaba naye tugende mu maaso n'ebipya mu bino package nejja n'ebintu 5 bamukirize adde mu iPod afune ne sente za iPod ogenza ontutte nnyo obudde tulinda tofaayo njagala nkutegera bulungi script kuba njagala benambi kubalire buli kinatuukirira ogende ng'otikinga no, we have the time. I want to understand you very well. So amaliriza afulume eggwanga agenda wa yemulula basi mu bafulume eggwanga omanyi waliwo nze ayali ampa hints za intelligence yaŋŋamba bw'obanga olina amawulire genda ng'ogabuukabuukamu kireetere bali okulowooza either omanyiko bitono oba teri yafuluma n'abeera yabeera naye leetalo n'agenda Europe yatandikira Europe okulaba olugendo lwewalaba eyo flight gyeyalabikirako eyo yali yafuluma dda weeks 3 weeks 3 emabega then nasa leta nagenda mu America gyeyalabikidde naye Europe kigambibwa obuyambi obwalina omuyamba obwatuukira gye bulina okunonebwa okuva eno waliwo obuyambi bwe yali yeetaaga okuva Europe okweyongerayo but kakati kyengezaako okulaga ampuliriza kazi gyetandikira ku Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 New Daily Monitor ali wanakubye inside state talks over Bobi Wine's party nina wano olupapula lwa Now Post nawo osobola okugenda n'obeera ng'olusoma kuli ku mutimbagano bw'obikkula omutwe gwabwe wano gugamba exclusive government nope in talks over Bobi Wine's dignified and secure return. Details ziri wano kikimwa munyagwa kyakimanyiiko ku bino atubulidde kati ng'omusajja ali mu America njagala tutandikira otegere. We hear their negotiations ezizigenda maaso behind closed doors ate nga zirimu ne ambassadors ba diplomats abamawanga ag'abazungu n'eggwanga eri America. Bwe tujja awo wetandikira omuzeeyi w'eggulu ye kyali kyakumwisussa wano abeeko ndowooza ebifunibwa Europe kati bwatuuka mu America ndowooza ye omuzeeyi w'eggulu n'asigaza ebya wano ba diplomats ne basigaza party ya America. Waliwo omusajja yatusumbuwa nnyo ku mulembe gwa Besigye mu America bamuyitanga ambassador Adonia Ayebali. Uganda's permanent representative mu UN. Yo lobbyist mu binye eyo mu America. Ayebali. Yatusumbuwa nnyo oba nga bannabyafuzi awunyiriza nti kakati ono agudde mu America. Nga n'oba osuze tomanyi nga gwe olina wa mukwano gwo oli ayina mukama wangu ayina mukwano gwange mukwano gwange yagenda mu America yamwekangira ku mulyango nga Adonia aza okumubuuzaako Ayebali ngaza okumubuuzaako n'okumuga yali agenze mu America aba ali awo agenda okulabako ono ayina gyali agenda okulira omugenyi akonkona nga Adonia Ayebali musajja wa President Museveni abeera mu America eyo musajja muzibu nnyo diplomat is a career diplomat but muzibu is a snake charmer musajja bamukwasa nga toli munywevu bulungi ikani so kirabika nze I think radendaga nti awo Adonia Ayebali oba taking over banaabeeramu is somehow mwenyina we mulaba wadde sirina nnyo information but ateekwa okuba he is ateekwa kubanga of course bino ebya stunts Capitol Hill biki yali tayinza kubisinga ba Adonia Ayebali ezo territory yaabwe kakati nekiba but kansuke nkuzi eno gasana kutwala mu America nga tanava wano olwo ebyakkanyizibwako nga tanava wano yes omwali okutaba sibe ba leaders omuli Madam Zedriga Sebufu John Mary n'abalala waliwo Western Uganda Kamushaba Jerry Kamusaba I think in national organizing gundi wawe Mr. Bwembo Habib n'abalala abo the leaders okubayimbula number 2 okubakiriza badde mu iPod bafune sente zaabwe nupo manyi baali bagijjamu
okujikiriza eddemu efune sente yazifunako emyaka ena yali efuna was it nga 5 billions per quarter how much zaali sente ziri awo ezityo zaali sente nga ziri about simanyi but it was a lot of money in billions omwaka ogusembayo zigo batazifuna ne bagamba mutukirize tudde mutufune sente zaffe ekyo ne bakikiriza ne basaba bajeteeka lyoga nti leader of opposition alondebwa nupu ekkirizibwa eddemu eronde leader of opposition kino ekya honorable Muki yali avuga ekya honorable Muki yali avuga ne babakkiriza ne condition nga ina kuva bweru wa Buganda. I need to note you not. So okay, omukulu nga tanafuluma ggwanga there are some things byakanyako omuzeyi w'eggulu omukadde w'ekkanisa bisigale nga bipasiwinga. Okay, number 1 okuta release ey'abamu ku bakulembeze abali mu abasibe bali nabo nga tusooka n'abakulu. Okay, ekyokubiri nupu ekizibwa eddemu iPod efune sente zaayo. Ekyokusatu babakirize basigaze leader of opposition bali ne bakkiriza naye ne bagamba talina kuva mu Buganda mujja kulonda naye nga tava mu Buganda ne babawa n'erinnya ndowooza entalo atandise ziwulira nti Ssenyonyi tutaddeyo kubeera lopu tonabiwulya ku nupu ekisanja kino palamenti ye12 talina kuva mu Buganda bwe kubaleka ne bagamba onale bulumwa gyeteeka eryo kuba lumu yali ekyanewunyisa lumu yali azze n'amaanyi mangi twali naye ku lwokubiri ku programu ya TV ekiro nga ebbago lino lijja for second reading mu parliament ku lwokuna all of a sudden ku lwokuna naga ndijeeyo naye nga ku lwokubiri ekiro yali atukakasizza ng'olaba mu malirivu ebbago lino I must pursue it mpaka gye linaggwera ndijeeyo kati mu kugenda bano bali mukulu Kyagulanyi mugamba osobola okumalayo ebbanga lyoyagala lyonna kati mukulu Kyagulanyi ndowooza senses ne zimujjira nti nyinza okukomawo nga mpambiddwa okulayira bakugwa nyina okudda kati and I think he's returning in May. Okuwambibwa otegeeza ki ayinza okujja nga another force has emerged ezo account nogireka mu mikono gya Lubongo ya ne Katana eya iPod ensava tokumonga ebintu birala ebina byofuza nebina entalo zaabyo ndalalala ne family I think ne bagifunamu ne bagikolamu omulimu nekine ky'abasirikale okuva ewaka kiri negotiated. Yes. Okay, bino nga tanava wano even renovation of the home wanda kuba renovated. Okay, so bino bye bimu ku ebyo byaleka bisigadde emabega govudde ku biri personal besijjako omukadde w'eggulu handling govudde ku biri personal n'ebya family. Okay, so watuuka mu America ogenti you think but diplomats ba taking over. Seba diplomats I think Adonia Yebali tayinza butabeeramu awo neera ebyo bustanti obuwola bayimirirako noono tukuba ekifaananyi naye ebyo yakuyambaho nalebwe Kyagulanyi eno amagye butagwamu maanyi musajja waffe omulaba apanga aleeta ebyo naye bibaamu Adonia Yebali oyo Adonia musajja muzibuzibu nja munoonyako ambassador Adonia nja munoonyako mwogera munoonyi sisobola kulembera kufuna namba ye musajja muzibu is a snake charmer. Okay, but again Honorable Munyagwa, just look at the Daily Monitor wonako olwaleero agati waliwo ensisinkano. First of all agamba there were so many engagements wano munda mu ggwanga n'ebweru zibadde zigenda mu maaso ne specifically boogera ku meeting eyaliwo wano nga yali mu diplomats wano munda mu ggwanga aba wano mwalimu ambassador William Pope wa ggwanga lya America wano munda mu ggwanga ambassador wa Bungereza wano ba high commissioner wano then ne ambassador wa European Union wano tibaz kosane deche ne Inter-Religious Council yes bidala but kyengeza ko kulaga bwatunuli ono Kyagulanyi byagenze mu America teyafunye reception nnungi twabaddeyo kajanja ng'ovudde ku bino ebyokuyimba endongo ku speed nete mwamba mu government officials tewaddeyo kajanja meaning nti bo baali bamaze okutegeera enfuluma gye yakola ki yafuluma wano
tekalinga kajanja kaluli yes bategedde one Abamerika bakimanyi tonale bechagonye tasobola kutwala government lwaki bakimanya why tu ne bamanya tali consistent ku lutalo cha Honorable Kyagulanyi bwe yava eggulu yafuna reception ya maanyi mu America bwe yafuna reception baali sympathetic nga bala President Museveni general president afuze emyaka ameka atadde amaanyi ku pop star nera bwamuyitanga na pop star ne bagamba a Ugandan legislator a former pop star mu driver watiddwa awonedde na batono okuttibwa but as we speak now he's currently incarcerated in the UPDF dungeons the dangerous dungeons eza UPDF anga byonna byabaawo government ya miscalculating anekola mistakes nga mukaga Honorable Kyagulanyi nazikwata ati nasubira mu America yava mu America nga baconvinces nti he's a threat nera mu Uganda obulamu bwe buli matiga naye the way they conducted themselves mu kuva ku mu America day one omaya America kasogena nokoleza allegations zonna bo ko bote bakuleka bulesi they alert their military attach here follow up ne political attach ba following up tebakusobola kuchireka bulesi so they followed up I think ne bamulanda kugamba waliwo ebintu byokola America ne baseka bwomala okugamba nti mbadde ngenda kuttibwa biki bagala kunzita ntya n'okuddayo n'ogamba n'enzirayo kufanda bika bagenda okuba bakyali awo bambega bagamba naye nga ali ku beach ngavaako kiro ku maato bagenda okutta ng'abeera mu kucakala sajja bona nga bali mu kuwasa mbaga sajja America nekitegera diiru yayiika nyina mukwano gwange yagenda mu America nkaluka 2016 kakagwa twali mu FDC nasinkana bakano ba Pentagon mukaaga kano ba Pentagon bakano ba America ku Pentagon mukaaga 6 of them nga mulimba specialist abenjawulo ku nsonga za Africa ku nsonga za maje ga Uganda ne bamugamba mu FDC tetusobola kubawagira nabuuza lwaki ne bamugamba nti twatwala Uganda bwe twagiragire twala amaje Somalia mwatuza press conference ne mukiwakanya omwogezi wa Ibrahim Semujunganda nga nakatambi bakayina kakati America eba ne interest zayo nejukira Semujja tuza press conference ne chanjo wa jema omugenzi chanjo alla musasire nga bavumirira mu Uganda okutwala amaje Somalia kumbe interest za America zetukola ki kati tugenda okuweera opowe ku birendulu mu America mwete muli balungu kumbe baba bagoberera ebigenda mu mwete kakati wano baba kugoberera kati ova reception mu America teyabadde nnungi tasobola na kumalayo na myezi ebiri tetulayo kujanja waza tewali yo reception babimanya ne Rand I think here it was babira involved kwaganta you just de-escalate tewali kiriwo wano yes one bamanya nti ayina tale center bakimanya I have information ayina tale center ne bakimanya he lost kakati ne bamanya nti taina lugendo omanya Americans are very funny people tebaiza kuwagira nti bakwagala nnyo bo tebalina gwe baagala wano their interests ze baagala zokka tebalinawo mukwano wano so mu America I think ayinza kubeera fully under the control of under the handling of Ambassador Adoniyi Ayebare yes I think and I don't think anyway he's a diplomat he's a dignified guy gwemanyi nti ajamani anakigusa Adoniyi izino ntesika nzawedde dda Adoniyi atajja kulemwa bino yabimaze dda Adoniyi is a snake charmer omanyi bayita ba snake charmers Adoniyi omuntu alimbalimba omusota ne gukakkana yes so he's a snake charmer yes snake charmer so yengezaako kulaga tewaliwo ebya Chuck Norris style Rambo style nti break prison break some tebyaliyo yes he was just helped out okay but and indeed he was helped out because you are promising empty air yali alimba nga legezako haringa threats is totally backed up with actions omanyi mu lutalo kibinyo who benefits from these negotiations Nope is going to benefit because everybody do of course nena ne Museveni naye Nope ebadde weddewo yalimba abantu tugenda kubanja akalulu gedo byonna ebadde bijiremye kubanga teyayina nze nali ku ground nga sina kyendabako
nga tebaliyo nakugamba ku these people are not there bana abantu tebaliyo ne kugamba abantu abagenda kulaliza nupu bavaka baba fairinga ojukira nga nkikugamba temusobola kubanga mugenda Sembabule ne muva ne motoka e Kampala motoka nkaaga ne mugenda ne muzijamu ne muziwa mu trading center kona ne kajula olwabawo be mulesawo be bani okitegeera awo ne muvaawo nga mwina pichi bazitanga zugu mu Buganda zazunga nge Kampala ogisanga mityane temusobola kola artificial rallies ne muvaayo wantu nga temwina structure ne kubuza tale center ya bweriwa nyina mikwano jange abaka banupu benakuwa benawe baluwa zange esainingidwa mu Nyagwazi bakumira akalulu kayo nga tebaina na baluwa za agents tezituusa nyibawera 25 ampakanya angambe mbambuli so kyengeza kulaga they were not organized and prepared kati singa tebaba wa omukadde weggulu singa teyayamba Kyagulanyi mu evacuate ku mujja wakawo neba security netambulya ku threats za Kyagulanyi kyandibadde kibi because bakutandi kusibidde wakawo for months toyina answer toyina yona ka group ko tegese kagenda kwa pricing toyina and then we were finished. Tasobola kumala myezi 2 mu America. Tasobola bajamu wambe kibina kijamuva mu ngalo. Okulayira bakugwa ina kuyingira wano mu Gwokutaano. Ogwokutaano. Omusubira okubira wano. Nga kwa kagwa okulayira. Kibina kijamuva mu ngalo. Well, I'm wondering now Interreligious Council te brokering anteseganyezo. Interreligious Council bajingizamu okuchiwa brand okuchiwa face n'ebintu ebyo byatandikibwa mukadde weggulu ne mukadde kanisa ne mukulu we then kojogatta diplomat oyo I think Adonia Yebali. So it's true negotiations have been happening. Yes. Leka nawe tewali teeka lya lumu yandiyimiridde tekiriyo tewali Zedriga na group bandifulumye mukomera nga nokulayira tekunaba. Yeah, but look at the timing ey'okujja abaserikale mu Makage. Danti kakati uli ayina okudda Makage ayina okuba nga yoyoteddwa byabikkaanya Makaba ayina okugayoyota biki uli ayina okudda tebagambye dignified way neera ajja kudda bamukolere ne ka procession event ebe paka ewo ewaka ayina okubaawo ebitaala byaka briefing abantu awo mwana nagenda nga Kibanda nkomyewo nga Kibanda nabakuba ekimoni nenkomyewo mwana banasajja balina akatengo nabagambye enkomawe wange muveewo nasanga bavaawo dda ngoba omanyi bati amanyi g'abantu mwana gamunamu mukimanyi they use ones naye ekitali kibi you see nakugamba mu bikonde you cannot punch beyond your weight bwoba wakkira atano tusobola kuba kikonde kya kilo 7 no you can't Besigye ebintu byakola Kyagulanyi tayinza bisobola ebiri byabanga byakusiba mutima muganda wange kungu nga mumaze akalulu kakagwa ne mukamandiga byali bintu bikambwe oko tuwaka bikiifu byali bikambwe tetumunenya okuteesa si kibi kubanga amanyi geyo gakoma naye kinyiza kyali kimu kinyiza Honorable Kyagulanyi 1 kulimba baana kuteekawo ekifaananyi kitali kituufu number 2 okudemonizinga engeri gye bademonizinga fa abaali wanabyafuzi basangawo ntwatukolagana ne President Museveni tukola kitu ya mulime ne rozisere musajja yabalema ababakta yakalunde mutunulya butunulizi byokka byemba nenya bayogera ebigambo bingi kusinga basobola okukola. Well, but omwogezi w'ekibiina kye Mwami Ssenyoyi leader opposition gambye olunaku olwaleero nti Mwami Kyagulanyi tasobola ku negotiating his return but also ne Mwami Kyagulanyi badde ayogera ku ne radio gye kugambye ya Bufaransa I think Bufaransa yes n'abagamba nti he believes in dialogue. Both they believe in dialogue, but he cannot negotiate his return. Ajja kudda Jolose nyina gatayina musango. Teguliwo. Let me play for you this clip. N'abatuwuliriza basobola okubeera nga bagoberera ebigambo by'omukulu. Utayina musango gwe yazizza. Akaso kagundi kasiyaji nga bono ogamba ngenda kulya greens ne kantekeko ka mayonnaise. That bitematomali yakobudde but the fact kye kyamuddusa. Kye kyamuddusa. Agali ku official duties. Ngamba. Bwe yali afuluma okwemulula yali agenda ku official duties. Boba lagante yagamba anti nzira kuye bali boogera boba baddenga baga nti yabomba
bali bagala mutuusaako bulabe tewabiwulira ebigambo byonna ebyo ate kati byavuddeko yafuusa official duties. But you see abantu you see nze kugambye Honorable Kyagulanyi nze simunenya n'abakulu ba NUP naye twadde ne road me twadde ku gundi ya ku red ku TV ekiro empula road me yanga Honorable Ssenyonyi bagoba abantu mu kibuga oliwa those guys can't punch beyond their weight. What does it mean, punching beyond their weight? Mbo waliwo kubona BMP bo mu Kampala inzo kujaga bana abantu mugoba baki yagambye na abakulembere mu kubaye tasobola waliwo biko Honorable Ssenyonyi mu nsonga ezo nti bagoba wali abantu nzize simulaba tasobola ekyo si kyabwe ekyabwe bayina ebigambo ebikwata abavuka mu nebigano mwana kyali mwana ebibwe bityo byebyo bebasobola naye serious politics okununula muna Uganda tebamusobola kuba kyesitegedde mu bigambo bibwagamba nti Mwami Kyagulanyi talina musango yali azizza ne police bwe yali egamba era ni police yakyogera polisi ne bagamba mumunoonya mwagala kumutta se bali insisting nti Kyagulanyi mamunoonya police lega talina musango n'amagye waddemba okudda mulimba ate kati byavuddeho kati official duty bwe ginagwa emirimu egyo emitongole ngadda Honorable Ssenyonyi is that a contradiction jagala Honorable Ssenyonyi atage ku tiketi ya Kyagulanyi yagenze naye bwero bateriko return ya May ticket ngokolera kwa kagwa eriko return ya May ngokolera kwa kagwa muleke kuzanya ayagenda ku official duties passport yakonebwa mu ngafuluma aba immigration bali babajewo teri so you challenge them okulaga passport nga yakonebwa mu anti official bwogeda official passport ebakonebwe mutrage passport stamp geri mu stamp aba immigration kukisawe yalinga bakonamu bakuvuga bakutusa kutamaka no linyenyonyi no ganti passport ba babo ganti yali ku official duties ate no ganti yabomba agenda ku official duties atoloka butolosi ate ne bimwade mwogera 2 weeks emabega muleke kubyerabira mwade mutugamba Kyagulanyi bali bamuyiga baga mutusa ko bulabi ekyo kyamudduse uwe Nugane barumba ne mukyala we mane bakola ebiscript nayo mwakola era ne batugamba nti waliwa abamu security abamuyamba ko kumuwamba nti era abebaza ngani kati bino byonna byaweddewo nemugano ga abasirikale babakwata kituufu wali omusirikale wa yali mu bbala eruti n'ageza kunyumya emboozi efaanana yange eyo eruti embalalo manyiyo simanyiyo nagamba poliisi boogera nnyo yali anyumya abbirako banne hello nani wacha nikwambie it was tough but you know things became hard but they sorted it out Konsunsozi Radio 4 Radio 7 pereza message ku 0756 katono nyono bunyagwa omukulu abadde ne interview nako olwajjo ne radio RFI va radio ya Bufaransa ebigambo nga abyanukudde mu mbeera kankusamponye katono n'abatuwuliriza. Our guest this week is Robert Kyagulanyi. He's better known as Bobi Wine, a star singer turned politician from Uganda. After spending nearly 2 months in hiding after a contested presidential election, which he describes as tainted, in order to allow the re-election of Yoweri Museveni for a 7th term, Bobi Wine has resurfaced a few days ago in Washington, where he joins us from. Thank you very much for being with us. Thank you for having me, Mark, and good morning or good afternoon or good evening. On July 15th, this presidential election took place. After that, you vanished. Can you tell us exactly what happened since? Well, to be exact, I escaped from my home on the 16th of January, just one day after the election. Let's go first by that. He escaped. Yeah, back in the official duties. He escaped from his home. On 16th. On 16th. Kati chikube cha Honorable Ssenyonyi teyagenda ku official duties. Tukatuze kukyagamba nti ye yatoloka obutolosi. Kyenkuba nze ngamba yajiwawo amaje. Katuwulirize. Following a raid on my house, I had earlier got information that there was a plan to harm me, and indeed when the military raided my house on the orders of General Muhoozi Kainerugaba, the son of Museveni and the head of our military,
I made my way out of my house, and I was in hiding for almost 2 months, following not private but public orders for my execution. Eventually, I was able to escape my country and resurface in Washington. But in between, my home was raided again and run over. My wife was assaulted and my family members. My wife ended up in hospital, and the military has been occupying my home since then. My wife said, the military has been occupying his home. You know, you get the quick execution. Simanyi kyabadde ategeeza abadde akikozesa lwaki. Simanya abadde ofunyemu ki. Mpulidde ng'ebigambo ebyetabudde, but I don't know what he was trying to mean. But kyengezaako okulaga Kyagulanyi kizibu kyalina kiri kimu. Tamanyi nti abazungu tebabalimba. The military invaded your home, assaulted your wife. Sini zonna baali you see, kakati kankulage. There is a team of family members that traveled abroad with a dog, with a family dog, through Entebbe Airport. A team of whose family? Nalebo Kyagulanyi. Some of his family members traveled via Entebbe with a dog. A family pet, a dog. Embwa ne bagitwala. Zinezawaka. Tosobola kugamba nti abantu abo tebavuddewo mu mirembe. Nebafuna n'obudde obusula embwa. Embwa ntisitula ne gundi. Embwa yaffe tetugireka tugende nayo. Bagiteeka ku nnyonyi n'egenda. Number two, waliwo bagambira nti ewa Kyagulanyi tewatuukika. Asikali ali bubi ojjukira. Asikali mulwadde twagala tumutwale mu ddwaliro. Bwe basobola okukkiririza mukyala we agende mu ddwaliro nga bw'ogambye, batasobola kukkiririza asikali kubeera kujanjaba aba yali assaulted. Kyagulanyi wabeera eriyo muzeeyi w'eggulu ng'amufunidde wabeera, baga muteekewo ekibeera ekiraga mwana nti munjigga bakyali tebangwamu. Kutandike kona naye nga tewaaliwo nothing. Wali tosobola. Nze naleba Kyagulanyi bw'ali dda n'azanya CCTV footage ng'atoloka ewaka we ndyetonda ku radio kuno. N'azanya obutambi obwaliwo obwa kamera ng'atoloka ewaka we ng'akuba abasirikale ab'ekimoni. Kyagulanyi yabeera evacuated by omukadde w'ekkanisa wabeera eggulu. He escaped on 16th as he claims. Yes. N'abeerako mu ggwanga ne bakwatakwata obutambi then naafu ne bamufulumya. Naye ye chances are high nti John Muhoozi teyamanya. Kubanga waliwo scores era ayagala okusetolinga ne Kyagulanyi. Zazina kubeera settled. The chances are high nti CDF teyamanya. Okay, katonga tuwulire eddoboozi lino. Okay. Atuwuliriza n'ekigambo execution simanyi lwaki akitadde. Tomanyi lwaki akikozesezza. An execution tekitegeeza kutta muntu obanga bamusayidde ng'omusango. Anteeka nti bye baali baagala okukola byebyo. Nti baali bagala muteeka kalabba kumutta. Katuwulirize. Bobby Wine, a star singer turned politician from. Okay, ampuliriza eddoboozi lino njagala. Mugabe, the son of Museveni and the head of our military, I made my way out of my house, and I was in hiding for almost 2 months, following not private but public orders for my execution. Eventually, I was able to escape my country and resurface in Washington. But in between, my home was raided again and run over. My wife was assaulted and my family members. My wife ended up in hospital, and the military has been occupying my home since then. But you were able to escape from them for weeks, even nearly 2 months. This shows that maybe you were helped by some official, and maybe some in the regime are not totally in agreement with the order to go after you. Sure. Most importantly, the people of Uganda shielded me everywhere I go. The common people risked their lives and families to house me, to feed me, and to clothe me, and to accommodate me. But most importantly, I had assistance from security people that I will not mention from within the regime, who are not in agreement with the way our country is being run. Most importantly, the way our military is being run
by the son of the current president. He was yaita assisted by security, that he says. yambibwa first family tewali omulala alina order inza kufulumya Kyagulanyi wano omulala kujjako bali abazeeyi ababiri okwoboka kuli order era esobola okubikira CDF. Order yali esobola okufulumya Kyagulanyi wano ya Museveni na genocide. Tewali omulala mu security ayinza kuyamba. And I was able to escape the country through one of the big countries that I will not mention. You've been arrested before. I mean, you've been in trouble, if I may use the expression, with the regime before. Why did you feel that this time you needed to flee? I mean, do you think they were after you, not only to capture you, but also possibly to kill you? Yes, I was, I've been arrested before, I've been tortured before, but this time it was explicit. In the past, the people that were in charge of the military, yes, they were brutal, you know, as arrogant and as murderous as General Museveni's son. This time, the person who is in charge is known for brutality. He tortures people for fun and kills people for fun. He himself confessed to killing 24 of my friends, and he said publicly that he was looking for me to make sure I am the 25th dead body. He has threatened to kill before, and he has done it. He has threatened to capture our people, and he has done it. He threatened to raid my house, and he did it. Beat up my wife, and she ended up in hospital. So when he threatened to kill me, I knew that my death was imminent. And indeed, there were very many roadblocks mounted all over the country looking for me. There were many raids on the officials of my party, the members of parliament, and even my personal assistant. His house was raided, and his wife was abducted. Up to now, the wife of Sheriff Naja, my personal assistant, is missing. She was picked up from the military, from the house by the military, and this was on camera. And up to now, she has not been seen again. General Muhoozi Kainerugaba, who you've mentioned repeatedly on social media, he accused you actually of fleeing to the United States already back in January, and that you're actually spending your time having a good time in the United States. What is your response to those allegations? Okay, dude, don't complicate getting... Yes. Kijo kya Honorable Ssenyonyi ekyokugamba mbu yali ku mitongole agenda kudda. Mitongole neera agenda kudda ekyo kitegeereza. Kakati ekizibu kye balina bakita free and flop kyotegeeza okubagana kw'ebigambo byabwe ne babeera ku kino enkya ne badda ku kino leero baagala kumutta ali ku mirimu mitongole enkya ate kakati bw'anadda mu gwokutaano abatemba n'abavuddeyo Muhoozi Kainerugaba n'abataliiwo baga nti baagala kumutta obuuza ki bw'anadda mu gwokutaano omutemu n'abataliiwo simanyi you see ebyo byonna muleke mugamba abantu mubeetondere twabalimba abaana bamwe ne babasiba ne bakola ki twayogera bitasobola kukola bitasobola kutuukiriza simple tutuulenga opposition planning olutambi olujja tuzaako ki sikulimbalimba abantu kola eggaali kola bino ng'olimanyi olimba yes tebisobola kubeerawo ebyo waliwo omukungu mu Nuupu yakubye ekyebanda ekiba ati azimba akeedi ate wa Luganda wa ku Lusegere nnyo akalulu kabaka akagwa ne muzimba z'akeedi ssebo mukungu mu Nuupu w'amaanyi nnyo ekyebando yakubye ekiba ati azimba akeedi avuga ne wiishi bagitomedde emabega wano ku kabina so ebintu obikolaga ffe tukulaba ekintu mwatunda struggle y'abantu but which is okay nzona lebo Kyagulanyi okuteesa kwenegawo ne President Museveni siinako buzibu naye next time temuddange okukyamusa baana kuba tisaate nga mulimba it's very dangerous. It's very, 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 very dangerous. Yes.
because waliwo kyemba njagala kino kyemba njagala okukulaga bambuza ku nsonga ya negotiating okudda ebigambo nakubagana nabyo katono nnyo for our own listeners. It is okay. Do you feel still under threat, even far away from Uganda? I mean, do you think there are threats on your life, or because you're across the Atlantic, you are protected? I am still under threat. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda, history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Right. What are you waiting for? There is also talk that U.S. Ambassador to Uganda, William Popp, is President Museveni, that would allow your safe return and your party, the National Unity Platform, to be recognized as a legitimate political party. Are there such talks underway to help you get back and help your party re-become a normal political party? First and foremost, we don't need any negotiation for our political party to be recognized. The law is not to be negotiated. The law is a law, and according to the law in Uganda and internationally, we are a legitimate political party. We have never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. Dialogue. Abanamawulire ab'ebweru ab'ensi z'ebweru bakesi akulaze tiwaliwo endagaano egezebwako eri mu pipeline eri mu kutuukibwako kikulaga nti bamanyi oli muteesaganya nani ne President Museveni. Kyosoma mu bino yabijeewa munamawulire bwe Bufalansa akonye ku US ambassador ate US ambassador oyo ne Adonia Yebale bali bati Adonia Yebale naye mukulu akugambye I am not going to negotiate for my freedom. My freedom must be guaranteed. But you're already negotiating. How did the mwaga Zedriga ali mu nkambi z'amagye waga yavayo ate atadde ku kitebe ng'anyirira ati already oli muntu bamanyi oyo munamuli akulaze nti nkimanyi waliwo endagaano ekolebwa kyagamba you are part to be recognized kwe kujiza mu iPod kye nakugambye kyabanategeeza njagala okusooka ntereze abatulaba wanu nze sinze moderator wano ebibuuzo byombuza byenya n'okola byoddamu ate sijja kwanukula bisanyusa muntu okubuulira mazima. Namba 2 sinze sigwa setting abitwogerako sinze setting abimwogerako yes. So sinze nagayo bonite kubebi sinze nagayo Bobi Wine agende ku radio ya Bufalansa yogere byayogedde so please France 24 so please abagiza Bobi Wine mubulire mukama wamwe yaba amanya kikokola na kyekitali yakola but kungu njagala outuveo tugendeke bwerwe gwanga tugende ku lutalo luli mu Middle East Strait of Hormuz efuso Strait of Hormuz nayenga honorable Gondi America nga bwe nakugamba tulutalo lujja jisumbua you remember when nakugamba waliwo noga lujja it will take months tejja kuvunika naga tejja kuvunika government ya Iran ate kirabise nti Iran esobodde okusustaining ekitibwa symmetrical warfare nakugamba it will use small weapons but it will contain the big weapons of the US. America esanze mu stalemate and the cobweb mode of defense nawulidde Kazibwe Dr. Kazibwani Dr. Kazibwe nga yagitamize nti the mosaic style of defense cobweb Iran gyekozeseza eraze nti badde efficient ku mighty America containing a mighty America omanyi cobweb ye nyumba ya Nabubi eba notes obufundi kwa bungi but when you hit one nokuba akasonda kamune kakutuka tesobola ku nyumba ya Nabubi teyiika eshakinga nesigala eyimiridde nobo okuba akalala ne kakutukako wali teyiika eshakinga nesigala ng'eyimiridde so that defense approach Iran gyekozeseza gye bayita the mosaic defense
It's good that America is trying to block a ceasefire through Pakistan. Because our worry was fetwa tweralikidde ngaba na Uganda ku nsonga y'amafuta. Ebbeeyi y'amafuta okulinnya tetulina strategic reserves tetulina kizimala. But it's good that now it seems the ceasefire is imminent. Through this Iranian Pakistani general, the chief of defense forces, General Hassan Munir. So chenjagado kutegeza abantu nti one, this war seems to rufunye stalemate. Two, America erabika teyina kyezzaako. Yes, teyina kyezzaako. Kubanga Trump yagambye Iran n'agamba mutaggulawo ngenda kusesebula power plants zammwe. Iran nemugamba naffe tujja kukuba power plants z'omu Middle East zonna z'abanywanyi bo tukubire n'ebyuma bino ebisenge gy'amazzi babiyita water desalinating plants ebisenge gy'amazzi ga ocean nagono byonna tubikube Middle East esigale nga terina mazzi. Ka Trump n'ayongezayo n'agakale sikyalumbye tuteese. Yes, so kikulaga nti nga bwe nakugamba nti Iran tebajja kusobola givuunika. Nze kungumaze mu opposition mu emyaka 26. 20 years. 26. Kati oyina bijja kuntiisa. Nze komera esooka naliyingira ndi ku University Makerere CMI wali ewandege ya ku Bitooke Mayumba we yantwala. Twali tugeza kuyiwala ya President Museveni eya referendum e Makerere n'Odongoto nga abamu bali mu kunywa njaga wala gikukyakala. Kati tosobola kugwe kuŋŋaana kwogera ku opposition tosobola. Obasibudde? Bana mbasibudde.